Obaza atategeera. Gwe n'oba n'emmere n'ogiriemu n'ogiwanga waliwo atalina. Bw'okwatako kilo 10 n'ozimuwa n'otamuwaje oyiyoba n'atalonda bulonzi kasasiro ofiibwa ki? Ekifo ky'okugiyiwa gimuwa agirye oba munyite ewaka. Napangisa apartment. Naye bwe ngipangisa ne ngamba abaana bagirongoose. Naye bwe nayambukayo nasanga waliwo omulalu asula wabweru. Nengirongoosa nongoosawo ne wasula ebikuntabye n'embyanika. Nemale naku 3 nga sizeeyo sasaako kufulu kuba sina kye nali ntaddemu. Nagenda okuddayo ng'omulalu yavudde wabweru. Akasiba mu. Nayingira mu. Kebe nemubuuza. Kibuuza kye kiriwo. Nga bubamanyi bwe baba. Kapyaki. Nimugambe njala tekuluma. Numa. Aliwo omukazi wansaawo nga waawo tenimugamba genda bakuwenga emmere. Ningamba omukyalo omwami ono omuwange emmere ne bwe mba siriwo. Nene omukyalo tamanyi nnyo. Andaba buli ng'omuntu azzeewo apyaziza okunoonya wapangisa. Munnange omweru nakati asule. Nkyalemeddwa nebuze kati mukolere ki? Era nenda kulinda ebbanga liggweko. Oba Land Road yali mugoba. Sijja oba tugobe fedda n'omulalu wange. So kati kubanga nebuuza bambi mugobere ki? Ofuna bulungi. Biye bwe nfuna ewalala akakasente Katonda ye yakamba. Ofuna bulungi. Kakati mulimu ebintu ebimu nga tulina kubeera na buntu bulamu. Bwe bwa Katonda obutudde mu ggwe ng'omuntu. So ensi we yabulira tetulina gwe tunenya. Naye tugezeeko okwekkaanyawo n'okukola ki? N'okuddayo. Ensi okubula kuleesa endwadde. Ensi okubula kuleesa okufa. Okwekirindi. Ofuna bulungi. Nkufuna. N'ebirala bye tujja okukola ki? Okwogerako. Okwogerako. Yensonga lwaki olwali nze waliwo kyendaba nti gavumenti esobola okukolera omusibe uniform nga yabwerere n'agisangayo. Naye ng'ate omwana w'essomero asoma gwe tusuubira nti ono naye ajja kubanga muntu mulungi eri gavumenti singa ddala eba ekitegeeza nti mwana wa gavumenti. Yandibadde naye omwana uniform agisangayo. Naye kati uniform, sente zigula uniform zisasula fees. Uniform ya mitwalo aga. Ono omwana asoma n'ayamba eggwanga. Ye bamutulugunya. Naye yabbye oba yakutte omukazi. Eyamaze okukwata omukyala. Ali akabali prison. Bamusanga uniform weeri mutuukira ddala obulungi bamugambe temutuuka tunoonyeemu emutuuka. Ensi kyetemanyi mugenda kukimanyira wano. Mumanye n'engeri gye baali baagala okubanga Uganda yeefuuka Isirairi. Bwe buno obutukuvu bwe buno obwa Katonda bwennyini. Ebyama ebiri wano tugenda kutunuulira kimu kimu. Omutonzi bw'amala okuteekateeka ye n'atuula n'alowooza. Guno mwoyo Katonda temugamba nti mwoyo mwere talina mubiri. Kati gwe guno omwoyo gukoze ki? Omutonzi mu butonzi bwe kiyasooka okulowoozaawo kuteekawo emyoyo ebiri nga gy'abannabansasaana. Omulundi gumu omwoyo ogumu ne gujja ne gumirira ku mukono gwe ogwa ddyo. Kwata wano kakke. Bwendi bwotyo gino kati emyoyo 3. Omutonzi ali wakati eri neeno aliko emyoyo 2 egimubugiriza. Oyo ye Wasu ali awo mu bumyufu. Ono ye Kato atudde wano ku mukono ogwa kkono. Kakati awo nzira ono ye mutonzi ekizikiza. Ono bwe butukuvu. Era nti akugamba nti ebibye biri mu kyama ebyobwa Katonda bya kyama. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba
kubira director ku 0752 52 8651. Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kwano gwange gwo wenna travel nako olwaleero tusanyusa okulaba webala okubanga channel zonna bi expo. Nda kusaba story olwaleero ogirabe ate bomalo sharing ne munnombo eko tutambuze enjiri. Aba subscribing n'abasindika questions mu comment section imwe balegete mujjako. Abakuba ku namba yaffe nga mubuuza ebibuuzo ebitali byangeri emu nammwe mwebale. Abagala emikolo simanyi twagala bifaananyi video buli kika kya mukolo mbaga lumbe buli kika kya mukolo nga gwagala kibere memorable gwagala bifaananyi ebirungi ennyo ebigendo weso omukolo gw'ekitiibwa kusane video ennungi wonna wozaagala hard copy soft copy simanyi CD simanyi njagala flash byonna gwe kuba kati omukolo gwo gukolebweko bulungi nnyo Digital Media Production. Then aba Cambridge ndishuwa nti akalango kawulidde bulungi kati kuba bukubi namba ya simu ebisigadde obitegeere okitegedde mukwano gwange andi n'omwami ono natago byebumale tugezeeko kulanga tukongerayo ku nsonga ezekuusa ku bulamu manyi obulamu kiba kikulu oli otya sso nesimye okubeerako wano nate lunaku olwaleero nga ndi mulamu nabatulaba mwenna balamusizaako badde obuliridde enkuba bweba etonnya tuba munekya site nga tusimba middo egy'eddagala kusobola okweyamba tuli mu mirimu obukoowu nze luseyo mbudusi banange mbaleseyo oluva wano nzirayo tukola misana na lwaggulu misana lwaggulu mukasuka bagiyita jembe Omuswahili agiyita ati enkumbi simanyi kiri mu Luswahili manyi enkumbi kasimu Obuswahili nakyo kika oba ggwanga lulimi babuuzeeko tusimbule embalaazo banange mbalamusizaako okwongera okubakubiriza ekintu kimu tuzimbe eddwaliro eryaffe ery'obutonde sina kirala kyenyinza kukola ki enamba y'essimu yonjiramu gibawa gwe okubako obukubi ng'ogamba nti nze bannaye kati olwaliro twetaaga ebigimusa twetaaga obusa twafunye omwami yatuwadde obusa ali mu lukoola eyo ne lukoola kiri ludda mu luweero eyo eŋŋoma naye okuva eŋŋoma okutuuka awali nekya site emmotoka obusabu bwabwere naye emmotoka okuteeka forward eyagala emitwalo 2 ku buli mmotoka buli trip so osobola oyimirira mu trip oba otuyambye oba okoze kinene nnyo oba osambyewo endokwa nzinoonya mu ngeri yonna eri irigo n'eri irigo lwaki otaddeko akali irigo kubanga yensi mwe tuli kubanga ogenda mu kibira kya gavumenti ng'olina kusootya kuyita watali kkubo mu nteekateeka z'omulimu n'okumenya amateeka galina okubaamu baba batta abantu baba bayise mu mateeka okulabirako ekirungi okulabirako ekirungi ekikola ki kikyabulako kirungi nti nzibira abantu bange babe balamu tewamanya edda nti Naalongo bwe yabbanga ettooke tebamuttanga yadde omusiba bagamba nti abbira baana kulya kyenyumiriza mu kubanga kikulu bana ababba ensi yammwe bo babakolera ki gavumenti ngegende nkwatambo twamusanze akuula endokwa za muko weewumbeko osalimbira mu premises anti bwe nsalimbiramu ettaka nengendera nalyo ku ngatto anti oyinza okukozesa obubi eki anyway luli eri nabagamba ababaleta amateeka kufugamu olunaku olwaleero gavumenti ejja ne bagamba banemugema abaana bwe bafa gwe tolina gyoloopa naye ate bwogala n'okugema omwana ne bakuvunaana kiki nababuuza abaana be mugema abato mubagemera ki abaana be mubatiza mu bukatuliki nga bato mubali kulutinga batwala mu magye gulu ofuna bulungi eggulu eririwa eyabateekateeka mu muleke abalinako obuyinza anyway natuuka yeeyo luli eyo twayogera waliwo abantu ba story twatambulirako ku katono ku prostate cancer naye abantu waliwo yakomendinga n'agamba video yonna ngimazeeko siwulidde mu ddagala eddagala lya prostate nabagamba lero nalirima mpigi liri ku ekazi 17 aba Board of Africa bonna bashalingirako ndowooza covid yeeyo nga ndi mu nkozesa oluviri lwa kasooli nga tannakala n'amapaapaali amasajja ebimuli byago
Yembawa cha kasooli. Yembawa akasooli wange uli owegundi oyo bifonkuli bayita mazigambwa alimu bikalakali ebyenjawulo kiddugavu kya bulu kya kakobe yes so mwena abayina abalwadde ba prostate nammwe abatagala kumufuna mudduke bunnambiro ebigema weebiri ebitangira then ate n'ebivumula weebiri oba tuyagala kuyisaamu luseke babateekako wano obuseke kali bweru kati nga mwanyalira so lwaki otuuka kwebyo nga nekyasite weeri giwagira ebeewo si yabuwaze bannaye bino ekyobuwaze bakitabata kompaluzale bino ayagala yakola atayagala kubanga ebintu ebiriko ebwakatonda tebikakibwa sigenda kubaka nti bale tugenda zimba kanisa kati musondeeze ennanga vaayene waffe sigalo eyewamu bite eyo waviirako ensi okutabuka sibuveeyo ati mpozi eyo neffe tuli tutambula bulungi nnyo sofa Allah ne Katonda Yesu tebatutwala bubi kati ku byonna omutuufu yaani gwoba okkirizaamu akaddaako bw'oba oli wa Yesu aba mutuufu ku saidi okusiza ku ntegera wamma muve mu kugwagwa wala mwagale nnyo omutonzi eyabateeka mu nsi era mu mmwe mwatudde gwenjogerako ye omwoyo yatudde muono yatudde munsi naye nga yeeyawuddemu naye nga guli omwoyo gutya kale ekintu ekyo kinene nnyo kyetaaga okutula ne weefumiitiriza n'ogamba omwoyo omu nga bwe yeeyawuddemu n'abeera mu ggwe n'abeera mu nsi ebigambo byomukozesa olusi mutugassa tewali kugatta okulekanga gwe okutegeerako kwe kutoliina bwakatonda bukutuddemu ayogera bino nze Ssaabakaaki nkwanga eddoboozi ly'ensi nkiddamu nkyogera misana mu ttuntu n'ekiro ne mu ttumbi ayogera amazima ne bw'omuzuukusa bwati neyeekangaaga twakola ki so nga tunagenda wali eri abatawanyiza prostate yebyo biki byonna akafunkunaali yeekusa ku ssuusu biki 074 ennamba yeeyo yeyange eri 074 24 39 87 tompita dokita tompita nabbi tompita jajja tompita ki nze Ssaabakaaki kyosobola okufuna ku nze kyogere na mutima gwo oba kisigale mu mutima gwo ng'owulira nga nkulabikira nga dokita obanga nakuvuumulako n'owuna ndolaba oyagala kumpita dokita kisirikire naye mpita Ssaabakaaki ekyonoonye ensi bitiibwa okuyita dokita naye n'alyoka atula alinasaako obugalubindi n'amaaso ge agatalaba oba muyita pasita n'aggulawo n'ekkanisa wali alina ne konfiisi ke mbogende omulabe winje ulunkulabe mu ngeri enjawulo onkansolinga ki onkansolinga ki pasita kitegeeza kwebaka ku bakazi ab'enjawulo n'oluzungu lwakulema okuvuunula nkutaase pasita aba muntu asumba ekisibo kya Katonda kiriridda ng'abayambako bateekerateekera obulamu obukola ki life after death kubatwala mu ggulu so yaba omusumba so simbugwe kyogamba okwebaka ku bakazi yes eri abakozesa taito eyo gikozesa ebibi era kitegeeza nti yo taito yawambibwa n'etwalibwa eyo you get era kunyonyola ebintu bya lumaanseka okuwolereza aboonoonyi okuwolereza abasumba obanga awolereza gavumenti yewa eriko Nata abawoleza gavumenti ya Trump ate nabo zibetaaga awaadi nalaba mukulu balamu ng'akubagana ate ya Trump abaana b'opposition bazze n'emmotoka mukaaga ez'amayinja ene bwe binaatoleze byaki muganda wange ensi we yabulira we njagala tugizzeeyo ensi yabula ensi we yabulira otwagala tutandikire bino njagala awulirize olwaleero lwensoose okusaba ku muntu ampulirizeeko yes wano leero ngenda kusaba omuntu awulirize nnyo oluberebere lw'ensi n'engeri omutonzi gye yateekateekamu ensi n'erinnya lye gye bunajjawo nja kubibagamba ngenda kubalaga omutonzi obubonero omutonzi bw'alambika mwe mulina okutambulira nga mumugoberera ebigambo ebyange mbagambe siri pasita siri musawo wa kinnansi siri nabbi ndi Ssaabakaaki wabula ensi teriimu nabbi kyona kyokka nkitereerezeewo nga sinagenda mu maaso ensi yonna okutwaliza awamu erimu bakabona abatasukka 12 ekyo kyakubiri ensi erimu ababikkulirwa abatasukka 45
ensi yonna okugyetooloola bwe njogera ensinze mbanga semazinga zonna omujjulira obwa Katonda. Kati kambuuze okulimitinga ebifo eby'amaanyi weebitibwa obuvunaanyizibwa obujja waggwe obitegeera otya nti abo abantu bokka bokka be bali mu nsi eno yonna yonna alifuna okubikkulirwa alikulaga nti ensi erimu bakabona bwe bati bye bakabona bibaa lwakiyinza okuba tetukitegeera ate osoma mu Bayibuli genda osome mu Bayibuli obuulire kabona yaani n'ekigambo kabona kyava ekigambo okubona kabona kitegeeza okubona ng'alina obusobozi obubona kwekwolesebwa n'alaba ebinaabaawo n'abagamba bayowaana bowulira mu Bayibuli abalanga Kristo nti alijja okitegedde beebo kati betutunuulira mu nsi yonna oyinza ogamba mulimu bakabona 45 bokka nga mu Uganda bano bonna ku kyalo kimu abo mbamba kumaliddeyo bakabona abo mulina abantu nabo abatamanyi kye bali n'abatamanyi gye balaga abaagala abalina okwezuula bategeere kye bali kimu waliwo abantu abategeera nti kati okwefuula pasita n'okwefuula omusawo w'ekinnansi kisobola okuyamba okubufuna n'obawanjawulo mu balala era bambi ne baba bwe batyo naye nga ate balina be boonoonye obwo bulamu bwabwe era saagala buyingiramu baddembe okukola byonna bye bakola ki bye baagala kubanga nze ewange nyinza okubalooza mu Uganda nkwata kyakubiri muki okubanga abasumba nze mbawa mukokota n'okubaganga n'okuganga amakanisa gaabwe kiddamu mu Uganda teka okubanga nkwata kyakubiri mubakola ki mubawanga n'okuganga amakanisa n'okubawa mukokota aga Uganda aga amakanisa gammwe ge muliyamba aga Kristo aga Yesu mwe bakolera ebyamagero okuleeta nga gabeeramu abagobereza abangi n'okutuuza empewo z'abasumba abo endako naawe omusumba bakozesa mwoyo mutukuvu na Katonda nkugamba abasumba abatono mikwano gyange bandabera bamanyi abo abaali bazzeeko nfakiti kanti kugambe abasumba abalungi mu nsi muno mwebali abo abatuuza emyoyo gyabwe nti omusumba asobola okukuvumula ekirwadde nekiwona naye omusumba oyo takozesa Yesu oyo Yesu tugiyita brand name kati lyerinnya litukozesa ery'omulembe okufeera oba okusika abantu naye what is behind Jesus kyekino kyenjogerako olwaleero olina abasumba abajja ewuwo ne bagamba tuwe ku busobozi obuyinza okwaza ekigo bo baŋŋamba nti njagala kola kanisa konze kanisa kati obadde oyagala ki kyanti nenako empewo yange egira bweti naye teyogera konze oyagala eyogere nti konze nanti okugeza empewo bakola bwe bati kati nambuuza obubaka buno mbukola ntya ne mulambika nti genda ofuna amazzi g'omuggo guliko ekitoogo bw'omala okufuna ago amazzi ogenda onfunire ettaka ly'ekiswa eky'empawu ery'okumutwe waggulu gye gukola ki gye gusemba bw'omala okubifuna ebyo kola bwoti ne bwoti ne bwoti amazzi gano ng'ogasena kola bwoti ne bwoti nga giremu obuyinza buli obwa musisi obusisimula ekikolwa ekyo ky'oba obakolera oyinza kiyita otya kulambika si kusamize ekikolwa ekyo kye bayita okulambika n'okuluŋŋamya abantu kyekino kye ŋŋenda okukola wano olwaleero kale abanaalaba bonna mmwe gwe abantu bawa omukisa bo bategeere batuuzeewo ekyabo bwe kuba nga kwe kusamira basamire bw'abanga Kristo bwe yakwata ettaka n'ali enfuufu n'agivumuza abaali batalaba kati gw'okiyita otya twali kuvumula twali kusamira ngeri gyakolamu ebintu byonna okubeera njawulo n'abalya mmere saaba kaaki ekintu ekyo kyokka tekikontana n'oyo Katonda ali waggulu ennyo abasumba bano gwe babuulira ku kituuti nze simanyi oba kikontana oba tekikontana bw'ali ŋŋamba nti kikontana nange ndijja nekibagamba nti yaŋŋambye ekikontana era nabo babuuzanga nti ebyo bye mukola n'oteekako omuntu bwati omutwagwe wali omubuuzanga nti kikontana ne bwa Katonda oba tekikontana bati ekikulu mu byonna si lutalo lwa kontana ekikulu mu byonna kwe kutegeera omuntu n'afuna okumanya nga tebamutwala kumubatiza nga balinga abamutwala mu magye kati bakuyingiza mulokole nga magye nze tunuulira abawala abayira mu kkanisa n'obukazi n'obusajja obubeera mu masabo nga bunywa emmindi n'empulira ennaku
Olina ayira kanisa dala amaanyi bwe gabanga mu kanisa mwe gali ono omwana ayira kanisa dala lwaki tafuna obwo ne wabawo ekyenjawulo ekimubaako najja n'akaana ke n'abona olina agenda mu ssabo n'afuwa emmindi amannyo ne gavunda ne gakunkumuka bawunya tebanaaba tebeeyonja bw'osanga akakazi n'okutabwaza kaba tekatawaaza kubanga mu ssabo obulamu omuntu ne yeeteeka mu kkomera lyokka ne yeesibako emiguwa ng'omuntu alina kuba free beera simaati tambula n'omulembe natuvudde Katonda anti obwa Katonda butudde mu ggwe kati bw'osobola okwevaako tosobola kwevaako kubanga omwoyo atudde mu ggwe gwe tugabanye bwe mwezi guli ogutandika oguva eri nga ka kitundu ne kajja nga kajjula gugenda okutuuka wali nga gukoze eki ennaku 3 ne guggwako ate ne guddayo buto era ekigambo kye boogera mbu yava Katonda yava mu Katonda statement ebanfu kuba gwe tosobola kwevaako buli munze guli mu ggwe byebina abafere bye batwalidde abantu ettanda ebbanga lyonna ettanda enambika omutonzi yazijjayo kati emyaka zigenda mu mutwalo ne bakugamba luno teri yadde tewali yadde n'ekintu walumbe tewabangayo nti walumbe tebangayo nti walumbe ettanda wawalumbe nga kufa ononayo kyonona lumbe kale bwabanga walumbe gyali era abatta anti bagamba mbu walumbe ye bulamu kati nolaba abantu abatabuka emitwe mbu ate ye walumbe mbu ate ye bulamu ontegerekeka balina we baba baagala okubanga abategeera naye okumanya n'okutegeera ne kubulira waawo ne kutadda kubanga ebintu by'obwa Katonda nkugamba ebigambo bino tewali kitabo kyali kibiwandiise era tosobola kubiwandiika kuba abikyusa si byalubeerera envumulo eyaliwo luli kati ekyuka naye ekyuka kusinziira ku bubaka omutonzi bwakola ki bwaba akusiriza nti oyo nno bw'aba tazaala genda omunaalize wansi w'ejjirikiti oba oyo bw'abanga buli mwana gwazaala afa munaaze bwoti akulukute bwati ne bwati ekyo kigenda njagala mpuliremu ekigambo ekigamba nti musimbe emikono egyaki teri muntu alina buyinza kusabira mulala omuntu alina buyinza kulambika munne kubanga fena tetusobola baba kabona okitegedde ne ku mirembe gya Kristo eyo gwe mwogerako mwagala bano abafirimu naye bwe twogera ku Kristo bwe twogera ku Yesu kati kanti babulire anti mumanyi olina engeri gy'otaputamu nabbi wa Katonda Yesu nga mumanyi mwina amanya ge mumanyi naye bonaabuuza n'erinnya lye ery'ekyama era tebajjadde kuwa naye nga ate erinnya lya nabbi oyo gyeriri nfuna bulungi kakati ne kati tugendedde ku bantu kye bamanyi nti Yesu oba Yesu oba Yahuwa yonna bwe bamuyise nabbi wa Katonda oyo yaliyo era nabbi oyo kasookedde avangawo ne waddawo nabbi eyamuddira mu bigere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam esteddangamu kubeeramu nabbi mulala nabo banjawulo nagwa ku side y'Abasiraamu nagwa ku side y'Abakristians nanti kati abuzibu bwawe bwajjira bali bannabbi abajja tebaali na ddiini ebigambo bya nabbi era tugiyita hadith ebigambo bya nabbi ebigambo by'abannabbi byonna byali bigambo bya Bwakatonda era tebyali na ddiini kati abajja n'enkola ey'okwagala okutta abantu n'okubafugira awo bo baddira bannabbi bano ne babatuuzaako ebyabwe yensonga lwaki olaba nga Yesu bamutuuzaako n'ekifaananyi ekitali kya Yesu oli kuba teryalina kifaananyi kye mu butuufu bwakyo okitegeera naye ne betandibale nga tufuna ekifaananyi ate kitwandikifunye nga kiri mu buddugavu oba oli awo olw'ensonga zenyinza okuwa leero oba zesobola kuwa leero olw'obudde obutono oba olw'obudde obungi Katonda bw'anaatuwa obudde bingi tujja bimanya kyekifaananyi kye batulaga just bo baportraiting baagala yes kati ne batusiigirako n'ebyo bye baagala tukkirize era tugoberere tusinziirako ekyo kye baleese era abantu bamulaba mu birooto era nze ntunuulira abantu bajja nakugamba nze Yesu yandabikidde nembeerawo ne ŋŋamba bambi oli najja nakugamba nti Katonda yaŋŋambye kifu Yesu yandabikidde naloose Yesu waloose muzannyi wa firimu tewaloose omanyi kinga Yesu yatukesa nagamba kati ono gwe batadde mu kifaananyi kyange naye kamukozesa kamuwambali Yesu bwe tuba tunaamusaba tetujja musabira walala wonna tujja muyisaamu essaala ng'abasaba nabbi nze era bwe mansaba nabbi Muhammad musaba nga naye nga muyita linnya lye liri ensi lyetamanyi
Nenga toli Musiramu. Kubanga oli teyalina ddiini nabbi yali wa bonna. Kati bano nabbi Yesu ne ku nabbi Muhammad. Bonna bagatta. Bonna mbagatta. Kubanga bonna baali bannabbi ba Mutonzi basindikibwa kola ekyo. Giri gyali myoyo gyateekebwa mu luberebere lw'ensi luno lwenyiza okubalungamya. Ndaleeta olutalo. Tewali lutalo lugenda kubaawo. Abakristaayo abasika bazza waabwe. Ate ebyo babikola n'ab'e Mekka nabo basika. Jihadi zizabaawo. Okubaako kwa jihadi z'entalo z'amadiini kyekyali ekigendererwa ky'amadiini okubaawo. It's all about minimizing a population. Chenjagala abantu bategeere byonna ebyama ebiri emabega w'amadiini na biki kukendeeza ku muwendo gw'abantu kimu ekyokubiri abantu okuba n'obutamanya. Olwayo tulina kye bayita Interreligious Council of Uganda. Nti eddiini zino zonna zibenga zikolerawa zinambuleera. Awo ki ekiri awo bateesa ku ki era kikyo abamu bayo ne bakomerera bannaabwe nti gwali bizi avunze amavivi n'akabina. Ddala Katonda oyo talina busobozi bumuvumula okumulaga. Saabatukuvu obutukuvu bumuliwa. Kati wana abantu balina kutegeera ekitiibwa kyeki. Omanyi lwakize kugamba nnyo nti mumpa kitiibwa kompyuta Dr. Naki. Kubanga ensibuko y'okubonaabona kw'ensi bitiibwa. Papa omutukuvu yazi n'endagaano gye bajja ne bakola 1969 nagisazaamu mu bugenderevu. Nenkugamba njagala otunuulira ensi mu myaka omusanvu gino gye ngendo bba wamu naawe. Bujja okungamba nti Africa endagaano gye baakola Ssaabakaaki yali Munnayuganda yagisazaamu Africa egenda kwegatta. Mpola mu butali mu kupapa. Obuteerabira kankuzeeyo emabega point of information. Wagambye ensi yakoma ku Nabbi Muhammad okuba ne bannabbi. Teddangamu kuba nnabbi. Kankuwe information nti ne wano mu kitundu bwe tuli wano erugala tukoledde story enzo tambula ku kyalo kuno kuliko bannabbi abasokka. Obutali musango. Kati abutuba. Kubanga temulina busobozi butegeera nnabbi n'atali. Kati mu batunuulira ebikolwa. Omulimu gwa nnabbi mulimu ki? Obulimu nnabbi kuwa bunnabbi kw'ebyo ebinaabaawo. Temuli mu maaso ebirungi n'ebibi tewali. Wati kiki ekiriwo? Bakuyita kugesinga. Olabye ku mupiira. Babayita batya aba analysis ku mupiira. Mani yo genda za Nyaseno. Oli najja n'agamba nti omupiira guno tusuubira gugenda enteberezo omupiira guno abaguto. Oli najja n'agamba omupiira ogwo gujja kubeeramu amakoona. Omupiira ogwo gujja kubeeramu ggoolo biri side ne side gujja kubeeramu liifu. Omupiira ogwo timu zijja kujja nga ziri bbiri nga ggoolo eno erimu kipa n'eri erimu. Kujja kubeerako ba linesman kujja kubeerako abawagizi ng'omuntu era ng'ebyo bye bisuubirwa. Kati omuntu bajja n'agamba nti akalulu kagenda kubaamu okulwana n'okuyiwa omusaayi obvious. Eyo design tekyetaaga kugamba nti wabaddewo obwannabbi nabiki n'okusiiba mu bwa Katonda si buli lunaku nti osiiba. Tetusiiba kusukka nnaku 8. Ate olina okuba ng'olagiddwa nti mu kusiiba okwo ennambika ya lubereberye erina kuweebwa myoyo. So sigwe musumba yakugambye tikati tusiibe. Bwerubiza bwerere alusa zijja kuluma bwerere. Kankuddizeyo ku bannabbi abalagula ebintu ne bituukirira nga sina byaggereza. For example, omukyala gwe bayita Baba Vanga bamuwulirako. Baba Vanga, Pangiria, Pandeva, Bushitarova. Teyalina yadde akatondo k'otwanyi akapredictinga n'akalagula ebituufu ebiribaawo. Wabula bano baamukozesa oyo ne Kademasi bano abazungu mu American Agenda 2021 babakozesa bukozesa kutuukirizaako mishoni zaabwe era mu bwa Katonda zimanyi n'okufeeringira ddala. Bakugamba nga bagamba twagala kutuukira mu 2003 nga tutaddewo emmotoka ezeevuga zokka. Okitegera kati bane bagamba nti oli yakikola ki yakigamba but no. So balina agendas zaabwe ebiri mu agenda abantu abakulaba bono kitegeeza bakulabira ku simu nnene. Wegendo tekemu American Agenda 2021 byonna ojja kubiraba. Okulabula kwa Baba Vanga teyabangako nnabbi. Tabangako nnabbi. Naye yali muntu nga bonna ajja ku kyalo nti omuntu alina ekyenjawulo. Abantu abo gye bali. Kati bakisossa busossa ne bakikozesa omanyi bo bakozesa omuntu ebyatakola nga bolaba Yesu. Gwe batamanyira gye bamuziika. Tebamanyi malaalo ga Yesu matuufu wedali okitegeera naye bo ne bajja ne bakugamba tewali amanyi ntaana ya Yesu weri naawe tomanyi era kadateri naye ate ngenda kukulaga obubonero obwebyo byennyini omutonzi bwe yateekerateekera era n'oyo nabbi gwe twogerako ekikopo mwe yanyweranga obubonero omutonzi bwe yamuteekerateekera
n'ebirala byonna mugenda kuba mubiraba. Kati twabulira wa we mwabulira ensi ebula mu kubula kw'ensi tegwali musango gw'abantu baffe. Yensonga lwaki asira musasira muke tobalinako tabu sibalinako tabu ne Katonda tabalinako tabu naye ekikulu mu kusiramuka otegeera omwoyo akutuddemu kye yatumibwa okukola mu bulamu bw'ensi. Ekikulogesa abaana ba mujjawo ddala kiki? Imagine think olowooze nti singa n'ababo babaloga kyekiddirira mutemwagala kubeera mu nsi eri mu mirembe ngeri mu okwagaliza bwe nkuwa akakadde nange nendi akakadde nfiirwaki ffenna tuli kuba nawe olina ebikusumbuwa nange nina ebinsumbuwa ekikuzimbya ennyumba ey'ebisengaana ng'ate osobola okukwatako ebisenge ebibiri oba n'okwata sente ezizimba ebisenge bibiri n'ogamba soda naawe ezimba yaka ebibiri mu kifo ky'ekkumi kanzimbe 8 naye afune wansula aleme kusula ku street gwe muwulira ebyo temubyagala obanza atategeera gwe n'oba n'emmere n'ogiriemu n'ogiriwa nga waliwo atalina bw'okwatako kiro 10 n'ozimuwa n'otamuwa gye oyiye oba n'atalonda bulonzi kasasira ofiibwaki ekifo ky'okugiyiwa gimuwa agirye oba munyite ewaka. Napangisa apartment naye bwe ngipangisa ne ngamba abaana bagirongoosa naye bwe nayambukayo nasanga waliwo omulalu asula wabweru nengirongoosa nongoosawo ne wasula ebikunta bye nembyanika nimala ennaku 3 nga sizeeyo sasaako kufulu kuba sina kye nali ntaddemu nagenda okuddayo ng'omulalu yavudde wabweru nayingiramu nemubuuza kyekiriwo nga bwebamanyi bwe baba kapyaki nimugambe enjala tekuluma ennuma aliwo omukazi wansi awo ngaawo tenimugamba genda bakuwenga emmere ningamba omukyalo omwami ono omuwanga emmere ne bwe mba siriwo naye omukyalo tamanyi nnyo andaba buli nga omuntu azzeewo apya azze okunoonya waapangisa munnange omweruno kati asule nkyalemeddwa naye buzaye kati mukolere ki era nenda kulinda ebbanga liggweko oba landiroodi yali mugoba oba batugobe ffedda n'omulalu wange so kati kubanga neebuuza bambi mugobere ki onfuna bulungi bye bwenfuna ewalala akakasente Katonda ye yakampa onfuna bulungi kakati mulimu ebintu ebimu nga tulina kubeera na buntu bulamu bwe bwa Katonda obutudde mu ggwe ng'omuntu so ensi we yabulira tetulina gwe tunenya naye tugezeeko okwekkaanyawo n'okukola ki n'okuddayo. Ensi okubula kuleesa endwadde ensi okubula kuleesa okufa okwekirindi ofuna bulungi nkufuna n'ebirala bye tujja okukola ki okwogerako yensonga lwaki olwalionze lwaliwo kyendaba nti gavumenti esobola okukolera omusibe yunifoomu nga yabwerere n'agisangayo naye ng'ate omwana w'essomero asoma gwe tusuubira nti naye ajja kubanga muntu mulungi eri gavumenti singa ddala eba ekitegeeza nti mwana wa gavumenti yandibadde naye omwana yunifoomu agisangayo naye kati yunifoomu sente ezigula yunifoomu zisasula fees nga yunifoomu ya mitwalo age ono omwana asoma n'ayamba eggwanga ye bamutulugunya naye yabbye oba yakutte omukazi eyamaze okukwata omukyala bamusanga yunifoomu weeri emutuukira ddala obulungi bamugambe temutuuka tunoonyeemu emutuuka. Kale ebirala n'ebifaanana ng'ebyo biriwo lwakubula ensi bweti bweteekebwateekebwa ebyo byenzikiriziddwa okubuulirwa ensi mu kubikkulirwa bye ngenda obbalagako bassebo ne bannyabo tandika mpulira omutonzi bwe yali ateekateeka ensi eno kyetondekanga ye ebyama ebyaliwo awo bingi ebyo mbyogera n'abo Katonda era bagambye oba egimu ku myoyo gy'obwa Katonda manyi ebigambo byange njagala mbyegendereze namwe mbyegendereze mbagamba teri muntu yali avuddeyo oba teriyo muntu asobola kujja nangamba nti Katonda yamugambye nga ddala Katonda yakoze eki kubanga Katonda nga bulaba Museveni omulya mmere okumutukako olina bw'oyitamu naye ate omutonzi kale omutonzi teyali musiru bwe yali yeteekateeka nga ateekateeka ensi okubaawo kwayo ye nga ye mu bwa Katonda bwe yajja nakkira wano bw'ati eno kala no ya sitaani mu buddugavu kala ya sitaani ekizikiza yajjira mu buki era mu buddugavu muno mwe mutudde obutukuvu eno kala represents era ekkala eno nebanga yekkala gyagambye nti eno ebikire ddala ettaka eribuutikire wansi tulisangayo kala endala naye nga waggulu tusanzeewo obwa Katonda kwe butudde kuno kwe tulirima emmere gye tulirya ennamu
eribala ensigo ne ziddamu ne zimera ne tulya ensigo ezo nga tuzisekudde ezimu ne tuzimeza n'ebirala. Ttaka lya bbulaaka muno mwe mwatula ekirungo kya bbulaaka melanini omwana w'omuddugavu kyalina ekimufudde ow'enjawulo era ekireeta omuzungu okubanga omufalansa ayagala abeereko ng'alina enkolagana n'omufirika, ekireeta omungereza ayagala aliraaneko tigundi tukolonizinze gundi ensonga lwaki bo 1984 batuula Berlin ne bagamba kati tugabanye tutya, tugabane mwe mutwaleko wano mutwaleko kyebagala tebasobola kugitwala kinga nenawulire bawuganamu kati Buganda teri ku map. Mapu yaki tewali nsonga lwaki mapu mugyetaaga temugyetaaga kubanga ku mapu y'Obwakatonda Buganda kweri ate ekyama ekitudde mu Buganda ensi kyetemanyi mugenda kukimanyira wano mumanye n'engeri gye baali baagala okubanga Uganda yeefuuka Isirairi. Bwe buno obutukuvu bwe buno Obwakatonda bwennyini ebyama ebiri wano tugenda kutunuulira kimu kimu. Omutonzi bw'amala okuteekateeka ye n'atuula n'alowooza guno mwoyo Katonda temugamba nti mwoyo mwere talina mubiri kati gwe guno omwoyo gukoze eki omutonzi mu butonzi bwe kiyasooka okulowoozaawo kuteekawo emyoyo ebiri nga gy'abannabansasaana omulundi gumu omwoyo ogumu ne gujja ne gumirira ku mukono gwe ogwa ddyo kwata wano kakke bwendi bwotyo gino kati emyoyo esatu omutonzi ali wakati eri neeno aliko emyoyo ebiri egimubugiriza oyo ye Wasu ali awo mu bumyufu ono ye Kato atudde wano ku mukono ogwa kkono kakati awo ono ye mutonzi ekizikiza ono bwe butukuvu era nti akugamba nti ebibye biri mu kyama eby'Obwakatonda bya kyama naye yadde bya kyama bijja kujja ate mu birabire mmwe bwe musobola okulaba ntegerekeka kakati abalongo balabye abo ababiri ndaba ono ye Kato oyo ye Wasu ye Wasa ono ye taata ono ye maama ono gwe mwezi eyo y'enjuba bibiri era omusajja okwaza ensi gwe weegatte n'ono muzaale mwale mu bulya mmere awatali njuba ensi tegenda kubaawo bajjewo enjuba olaba oba oliddamu okulaba ku kintu kyonna ku nsi njuba yokka gwe mwoyo guno omukulu omutonzi gwe yateekateeka tujjewo omwezi mu bwa maama omwezi nawo gulina omugaso gw'amaanyi nnyo mu bulamu buno bwa bulijjo mbuuzizza kumanya ensonga lwaki mbaleetawa gwe tewasomako nasomako ebyo ebitono ebinyamba obbeerawo genda osooka olowooze ku process ya germination yokka ensigo engeri gyemera okumeza ensigo omwezi kutunule olabe temwetagamuuko mazzi tugeetaaga omukago gw'enjuba n'omwezi okukola amazzi ogumanyi awo nenda okuddizaayo eri tujja kukola eyo vidiyo nga nkulaga omwezi nga nkulaga enjuba mu lusayansi ndowooza tukire lusayansi oba lwe lulimi olutuufu mu lusayansi nkulage kye bayita photosynthesis etekingoita process n'ebirala bwe bityo tulabye ensi omutonzi agikola ki omwandeso sigitegedde omutonzi bw'amala okuteekateeka ensi n'emyoyo gyegyo ebiri omwoyo ogwokusatu kuba giri jajjanga janabansasaana ebiri ogwokusatu gulina erinnya eddala erikusike naye wano ensi yategeerako nti guyitibwa bulamu ntegerekeka anti kati tubadde okugambira si byangu byakutegeera ojja kubitegeera naye biwa obudde kati gwe kikyotegeera bulamu muzimu era mpulira bamuyita najjajja bulamu oba bamuyita jajja bulamu oba tebamuyita jajja bulamu nze sifuddeeyo kakati tujja Katonda omutonzi amaze okuteekateeka abalongo betulabye ataddewo oyo yenjuba guno gwe mwezi nti mu bwomwoyo guno oguli wano ogwa Waswa gulina akabonero kaako nga yeramba efubutuka wali
Eyo waje sonzi. Ebuvanjo. Kyekitangale kyakira. Yes. Kyovola banti omuntu ali ebuyikwewa. Nali ekyagwe waffe. Fena tubatulaba nti enjuba eri waffe eva wali. Buli mwa abagiraba. Buli mwa abagiraba. Kyekimu n'omwezi buli mwa abantu guli waabwe. Neno oli agamba guli waabwe. By the science kya. Nenga guli awo. Ngate bagategekeka. Ne buli mwa agamba guli waabwe. Mutegere kisolo bakyenjogero kitegere. Kale ebigambo byange bambi si byakuwoggana na kuleekaana. Ate si bya musomero byakwefumiitiriza nnyo oba byakubikkulirwa. Omutonzi bwe yamala okuteekateeka emyoyo ebiri abalongo. Guno enjuba mwakabonero lamba ate n'agiteeka waggulu. Kitegeeza gino emyoyo ebiri mu bulongo ginnaggwano. Okitegedde? Guno gwe gutuddemu obwataata, guno gwe gutuddemu obwamaama. Kakati mwabasamize mulekerawo okukozesa ekigambo jjajja. Teri muntu alina kusaba jjajja. Kubanga obwajjajja bwo Musumba Peter alina abaana be yazaala. Abaana abo balina kusinza taata waabwe nnyo okusinga jjajja waabwe. Yes. Okitegeera? Kubanga olwedde baba bava mu oli jjajja. Kati bwe balaba ono kimala buki? Kimala bumazi. Kati gwe ekikutwala ogende ku malaalo nti jjajja wange gundi nga kitawo waala. Alamirize mu jjajja. Ne mukusinza okw'olubereberye tusinza kitaffe. Siba jjajja ffe Ibrahim Saba Yakobo. Mubajjajja mubamanye bumanya. Kubanga omutonzi nkyakuzaayo ku bw'omwoyo kuba kati tuli mu nsi etaliimu kintu kirala tuli mu bwa mwoyo omutonzi agiteekateeka ata. Bw'amala oteekateeka omwoyo ogwaddako ogwalinga ogw'okusatu nga tuvudde ku balongo gwe mwoyo ogwabulamu. N'aguwa obuyinza obw'enkomeredde nti ye agenda kwekisiza mu ggwo yabulewu. Ekigambo kwekisa okitegeera. Era kino kyabawo oluvannyuma nga amaze okuteekateeka byonna n'emyoyo gye yateekateeka nagyo. Kati olwaleero abantu tebamanyi nti okubaawo kw'olusozi si nti nno Katonda ye yavunaanyizibwa ku kubaawo kw'olusozi. Era si Katonda ye yabaawo ku kubaawo kw'ennyanja. Yayogeranga Bayibuli. Si nti nno anti eri Bayibuli kati tuli ku lubereberye olw'emyoyo. Ebyo bwa Katonda tebiwandiikibwa era tebina ebyawandiikibwa. Onfuna bulungi. Bwe gyatuula buli mwoyo gwaweebwa obuyinza obw'enkomeredde. Tusooke tugende ku bungi bw'emyoyo. Omwoyo guno guteegereddwawo omutonzi gwe yawa obuyinza oluvannyuma naye wano yali tannabaguwa buyinza. Omwoyo ogwaddako tuvudde kati tubalemu ne Katonda mwoyo tugasa abalongo babiri egyo myoyo ebiri si esatu ogwabulamu seena omwoyo ogwalinga ogwokutaano mu kubaawo kw'ensi omutonzi bwe yamala oteekawo gino n'agamba kati ŋŋenda kutonda oba kati ŋŋenda kuwanga. Awe wava omwoyo gwennyini mu kigambo ekyo mu ddoboozi bebiri Bayibuli byeringa byegira nti awo kigambo n'afuuka omuntu n'ebitategeerekekaawo. Naye omutonzi bwe yagamba nti kati ŋŋenda kuwanga omwoyo gw'obwamuwanga ne gukola ki nagwo ne guyimirirawo ne gwegatta ku myoyo gino. Bino bya bwamwoyo bijja kukugasa. Anti gagamba na institution yagatwala. Mpola tewali institution yagatwala. Agamba amannya gasigala nga weegali kubanga ne bemugamba nti basabize nabo tebabitegeera. Era nabo tebabimanyi. Gwe ekintu ky'okuzenga omuyembe baguyita muyembe. Okay, ku generation yammwe mugukyusiza mugutumye erinnya. Era muyembe. Yes. Kati emisange gy'ensi njogera ku Katonda n'emisange gy'ensi omuntu bayogera ku misange gy'ensi nti ensi okubaawo kwayo waaliwo emyoyo egyaliwo omutonzi gye yateekateeka nagyo ensi gye bayita emisange. Kati njagala ombulire yessabo limu wano lyomanyi nga lirimu emisange baba boogera bagamba emisange emisambwa abalongo ebize bituula mu kala zino nabyo ndijja n'embiraga ensi kwata yejja ow'omutonzi nekono ekkala zino nga bwe muziraba zino ziyimiriddeko ensi kwe tuli. Era ojja nakwayo yaawo bakama bange kubanga gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti langi enzirugavu kizikiza era kaswaba bulaaka sitaani temuzambala tuzambala mwambala sitaani simatalovu kupera wansi gwenotuula togamba Musumba Peter tayambala mpale ya bulaaka okitegeera abambala nabeera simati nakuba esuuti ye ebintu bya Katonda tubyawule okitegeera kyeki kye nabagambye
omwana bwakulira mu ddiini kirungi naye ate bwakutegeera obwa Katonda kyekisinga. Waliwo enjawulo ya ddiini n'obwa Katonda? Bibiri bya njawulo. Kati gwe totegeera ddiini na Katonda tobyawula. Nze ddiini nakula manyi banneeyisa oba enzikiza enneeyisa ate yo nayo nneeyisa ndala. Ekintu ky'okkiririzaamu ye baddiini yo. Nati kaakati era ebimu ku bizibu ebisumbuwa ensi babuuza abantu balina kusinza ki? Toyina sinza. Kubanga Musumba Peter bw'anajja ajja kugamba atalokose tajja kugenda mu ki? Mu ggulu. Naye ate nga naye amanyi nti obulokole ebbanga lye bumazeewo waliwo abaafanga. Obulokole bwaliwo onfuna bulungi. Kati buba bwaliwo ku bulungi tutegeeza twalina obwo. Kati kitegeeza obwo bwe bwali obusinga. Kubanga mu tebukyukanga. Nti buno ate bulimu nnyo okulaga nti bw'aba tozze n'oyatula. Neebuuza ddala. Obeera otya ne Saara nga mwenna musoma kitaffe ali mu ggulu linnya tukuzibwe. Tuwe emmere yaffe eya leero nga Ssaabakaaki alina ensuku nga n'emmere gye nnalya mu myaka emirala 10 gy'eri. Naye nga mulimu ate anoonya eya leero kati tusoma tutya Saara nga yeemu. Okitegeera? Asabe emmere eya leero muleke atuule yekka. Naawe asabe eyiyo enkuba eyongere okutonya. Nze nsaba nkuba esobole okwongera okuba ennyingi. Emmere yange eyongere okubala. Linda akatogenda nnyo. Gwe toliko yasaba mmere ya leero. Kubanga nezo waliyo amatooka agengere kitegeeza nga lina n'agenta n'emyezi emirala 6 nga linayo mu lusuku. Kati lwaki gwe ontwala mu kyaki onsabise tutuwe emmere ya leero. Ngoledde njirina. Ng'olina n'enkya n'okwesa enkya ne luli. Bwe ggwawo Katonda ntwala n'ogimponya okudya njala bwebezze Mukama ntwala butwazi. Otegera kye njagala okulaga ensi. So kati kyekyo kye mbagamba temujja wano okuvumirira maddiini nanzikiriza. Mugaleke tegayina buzibu. Era tugenda mu ggulu nga tugalina go. N'abasamize be mulumba okugenda mu bokera amasabo mubaleke. Nze nakugamba omusajja nze ebimu ku byatamya okuwanga amasabo n'okugaganga ye musajja oweruweru omusumba bwe yayokera essabo n'afa. Omusumba yafa? Omusumba yafiirawo. Okakasa. Nga twokyeza amasabo zina n'omusumba kuno ku channel yayo kyamangamba. Ate kati ako ke yayokya be bano abantu abayaaye akera ku majana akateekawo nga tekaliko maanyi gaaguli omwoyo omubereberi ogw'oluli olwammwe. Nze njagala onfunireyo omusumba ajja ayokya essabo ly'enzimbi. Ogu amazima ga Katonda ne bwali bavuga mmotoka ng'efaanana etya. So bino saagala kubyogera kubeera nga bantu abakangakanga. Naye ekintu ekirimu amaanyi g'obwage bwa Katonda tosobola kukyepankirako. Olaba kano akasajja kakwano kange kaani Kajoshi. Nagenda ne Joshi. Nagenda ne Joshi ne mugamba Joshi oyagala nnyo okukwata kamera. Naye awo tokwata bwe ebyo bwa Katonda bisigala biki. Nogamba nze ngira bikwata ayina empaka. N'atunuuzaawo kamera. Baba nga buli wagitunuuzaawo ng'ezikira. Okitegeera? N'awakana n'agamba lyabikirira nalyefu n'aleeta eddala. Okitegeera? So linda ko Ssaabakaaki temubigeraageranya na bintu birala. Katukajjewo essabo kyeki kubanga ogambye nti oba omusumba eyepanka jakati muwangire essaba mu nsinzo ey'olubereberye. Abantu nga gwe bayita kabona asobola okuba nga yaweebwa obuyinza obuba n'ekifo ekisabirwamu abantu ab'enjawulo nga bakabona abo be muyina mu Bayibuli. Onfuna bulungi. Naye ekifo ekyo mu kuzimbirwa ne mu kuteekebwateekebwa kibaako amaanyi. Kati mu busamiza abakugu bakimanyi nti omutonzi bwe yali ateekateeka ensi waliwo omwoyo omubereberye mu lulyo lwammwe. Nze nguyita omwoyo omutukuvu obuteesisiwaza bantu. Naye mu busamize guyitibwa omuzimu ogw'ekika oba omuzimu gunnannyini nsonga. Ogwo omuzimu gunnannyini nsonga gutuula mu paalamenti ya bulamu eno gye njogeddeko omutonzi gwe yagamba nti gwe nkuwadde olamulenga ebiramu n'ebifudde. Yensonga lwaki nkugambye olwaleero lwaki ogenda ettanda okubikka bulamu ng'ate munda mu ggwe tolina bulamu. Kakati eyo ettanda ogenda kubikka ki? Nedde gwe yanukula bakugambye genda ettanda si byo bino batwala ettanda olaba nga kala zino bwe nzikulaga bwe bagenda ettanda okuzibika. Bakugamba ono omulomo ne mubikkire wano n'ono mubikkire wano n'oli mubikkire wano ne babeera mu vulugu. Osanga n'amayinja ge babikka n'omugamba omutonzi goloza ye yali musiru obutateekako lugoye ku jjinja. Omanyi lwaki omutonzi agenza akyusa emirembe abantu bayitako obwereere.
lero ku madduge mulina gwo osobola okusanga ekiwale kiri obwerere ne wabaawo emirembe ne ku luli baabeerangawo nga abatalina maaso galaba okitegeera bulungi nidde tuweri ne bwembanze ne bwaba musumba Peter tusumba tutendiganga musumba agamba mulekere okwambala obugoye naye akemebwa kubanga muntu oba ofuna ebbeere nze kankubulire kitete kintu kisinga kuntabulanga bbeere nantumbwe ebbeere n'entumbwe entumbwe y'omuwala sinti nno buseegu kubanga omuntu oli mulamu emisuwa gyo miramu n'obwongo bukola bulungi okunoota ku mukazi anyirira akasolo ne katakugamba nti oyo kamwetaavu kuba fireworks tuyingire 226 so ekibuuzo kyange wali wayogedde nti okutabulwa k'ensi abantu wano basanga mu Katoliki bali mu Protestant wano mu Bulokole mu Busiraamu ekyo Katonda tatulinaako musango tabalinaako buzibu kasita mwe mumutegeera okitegedde tumutegeere tukole ki kitukole ki ekinamulaga nti tumutegedde tumusinze tutya anti nkubuuza Katonda gwe oyagala omutegeera omugambe ki tumunoonye tutya mumunoonye mu mugambe ki yatugala tumunoonye ng'obutakoowa tabagambangako kumunoonya yabalaba ali mummwe kati mwenoonya mutya kati kyogamba gwe weebuzeeko neeraba bayibuli egamba tunoonye Katonda nga bwakyayinza okulabika soda tunula mu maaso njagala gwe otunuulire abantu bonna abali ewammwe ddala otunuulire omuntu eriiso amatu ayogera n'ebirala otunule bambi n'abatoogera singa gwe osobola okutegeera ekyo kyokka ng'otunuulidde musumba Peter mu maaso bwoti n'ogamba nga ndi wa mukisa okusanga muntu munnange okitegeera kyeki kye nabagamba nti ensi erimu emikisa emeka n'ogusooka kwe kubaawo okwo ku nsi ogwo mukisa munene era tulina kuvunnamira maama mu kifaananyi ky'obwa Katonda naye mu bw'omwoyo y'ono atudde wano mu butukuvu bw'ensi ntegeera bulungi naye nga walina okubaawo amaanyi ga taata ntegerekeka era nakugamba nti ajja kubagabirira mu kubagabirira abagabirira atya enjuba yejja okuwaaza emmere wansi n'enkuba enajja okubaawo kw'omwezi n'enjuba kwe kukola enkuba nti okubaawo kw'obunnyogovu n'ebbugumu byebikola enkuba kimu ekyokubiri buli ekifa bw'okimanyi nti bukufa mwe muli obulamu kyekiri ekyatabula bali abasamize ne bagamba nti ate ye bulamu nti ate ye walumbu nti kubanga lwaki kasooli bw'omukwata n'omuteeka mu ttaka n'omuziikayo bw'avaayo oteekayo empeke 2 ate neevaayo empeke eyo n'eteekako ate empeke endala ezisukka mu 8 okitegedde nti mu kuziikibwa muno mu ttaka muno mwe mutudde obulamu ebyama ebitudde mu ttaka mbagamba olwaleero nze endwadde ezisinga abazungu ze bakoze nkimanyi nti zivumulwa ttaka zonna ezisinga ebitundu 8 ku virus abazungu ze bakola n'obuntu bwe bali okwegitagita ettaka lituddemu amaanyi agavumula ensonga lwaki mbagamba mwewala okukozesa glyphosate temufuuyira ttaka ly'ettaka mulyeke nga ddamu kubanga bwe buddukiro abantu abajja iwanga abasinga baba babaze okulemwa amasabo gaganye ne musumba amukutteko bikoze eki biganye engalo zoyina ozonkwatako zikwata mu busolo bw'abakazi zokwasa mu kabina ng'ogenze emmanju kati nange ate onteekako amagalo no engalo zo ntukuvu amatuugo matukuvu matuuliivu amaaso go masooloobu oba masobu tumatuwunzika ne kale no badde osoma emikisa omuntu gy'alina ku nsooka omukisa ogusooka nakugambye kwe kuzaalibwa bwe bwamaama buli n'obugabirizi bw'okubaawo Katonda n'ateekateeka mu bubwe omukisa ogwokubiri be bantu b'osanga obwo bwa Katonda bulamba olwaleero munkyazizza ku mukutu guno kamera gye munkyazizzaako simanyi na ssente gyazigula gye zaakola ki gye zaava kyokka ate raba abantu we bandabidde abalina endwadde ezaalemba bambi n'ebizibu ebirala nembayambako ate nabo ne banyamba nzimba ekibuga ate ekiriyamba abalala kale olaba omukisa ogwo nti abantu batuddemu omukisa muki gwokera bukezi n'ogamba kati nfunya idea ekola bizinesi y'edduuka naye nga teri mwana wa nnyoka ali mu Uganda agenda kugula wotadde edduuka kintu na kitya abayise ne bajja ne bagula ebyokulya byo n'ebyokunywa byo kati ekikubeeza n'ebboggo ku bantu kiki kasitoma ze mwandolinge buki bulungi mugambe nsanyusa okulaba nkuweyo ogwo omukisa omutonzi akukyalidde tegerekese soda omukisa ogwokusatu mpagi kye mukyala n'omwana Katonda bw'ofunanga omukazi nga waaliko obwa Katonda kyentegeeza nga yeyo Katonda gwe yakuteekerateekera
ogwo mukisa munene nibo kuba kugagawala mujja gaggawala mangu temujja kuyomba temujja kolaki obutategerega nabo baawo mu bantu naye tebukozesa biri omukazi Katonda gwe yakuwa tasobola kukwatira mugwenzi nakusalako kasolo tasobola kuyiira mazzi ebigambo ebyo njagala wano otegere bulungi kimwe kyokubiri nze nebuuzamu abafumba abalwanagana gwa omuntu yakulira Kiboga gwe wakulira Sembabule okutegeera kwammwe si kwekumu ekibalema okukwatagana n'omutema kw'omutwe kiki muleka agende n'obutategeera bwe nawe osigale n'obusiru bwo kuba mwenna muyina ekiki ekitali kituufu waliwo ekiganyi kitegeeza bwe bwa Katonda kati singa omukisa gwa Katonda gubaawo kitegeeza amakago gajja bba blessed so omukyala bw'oba omulina mukwate bulungi n'omwami bw'oba omulina mukwate kuba eyo mpaji ya mukisa yakumeka yakusatu omukisa ogusembayo otera nnyo obbeera mu bantu nga bakuliridde bagamba kati nga Abeidi Bwanika mu byobufuzi ansonyiwa omuleeta nga abaddewo yeesimbasimbawo ne bigaana naye oluvannyuma lw'okubawo kwa Kyagulanyi laba nga emyaka gigenderedde laba bwafuuseko omubaka wa paalamenti ntegerekese kati emikisa egyo gigira abantu abagenderedde mu myaka ne bagamba bamuzeeyi Jemba omusajja yali abeera mu kayumba we kati ne bamujjukira asoma birango abafudde we bato najja n'afuuka ow'amaanyi mu kaseerako era singa yakozesa obwa Katonda era jabba muntu mulungi naye kati awo ye byamusukkako nga buli omu akulula atwala bwe bamaliza ne bamudampinga ntegerekese tuli ffenna tusibule tujja kuba emboozi y'obwa Katonda tesobola kunyumizibwa neggwayo nze saabakaaki koleka ng'olina kyobuuza tugenda sibula tudde olundi wabula abakulu bange bagenda tutabukamuuko siina buzibu okutabuka kwabwe obuzoole bwabwe banoonye bwa Katonda ebyo nze ndiyita zoole bo banoonye obwa Katonda okuva mu bujjajjaabwe bwabagamba kukola ki ate otekamu obujjajja osobola kati kankubulire osobola okubeera pasita naye ng'ate oli tica nti obwa Katonda obutudde mu ggwe busomesa gwe mwoyo gutuddeko musomesa oba mulimi oba mulunzi naye ng'okuba omusumba kati kankubulire kyenjagala ku basumba kye bandikoze singa basobola okulowooza nga namu RCC nedda naye wabaawo omwoyo gwa Katonda gusobola omugamba naye nga si Katonda so nkwaddeko emyoyo gye emitonotono mu teekebwateekebwa kw'ensi wunzika tuve wano tulidde tulabe wabula era ntegeeza abasamize mwenna abakolera abantu emikolo egy'okusiba abalongo nga gwewo olinayo ebibbo by'abalongo ngera mwakola entujjo ne muzina amazina ne mwekuba obubina ne banyazaala bwamula byonna bye mwakola byali bifu ndidda nembalaga omukolo gw'abalongo oguteekebwateekebwa batya abalongo bano be baani leero mbakulazeeko wano buki bulazi bw'osiba otya abalongo n'osigala mu nnaku oteekateeka otya abalongo n'osigala ng'obonaabona bw'oba oli musamize ng'olina ekifundikwa ky'oteekako ng'ogenda okulamusa abantu bwe kiti ye bakikola batya oba bakisiba bati ayina nga gye bakyeyisaamu nga kiyita eno naye nga wano akifundikidde bw'ati ne kiba wano bwe kiti bifu katoliko saidi abasamize n'abali mu Katonda bonna obakuba nadda naye ati kati ate abasamize bano mbawaako tulinawo 2% eyabakola ebituufu nga empewo zaabwe zirinnyako ku mitwe kubanga mu bwa Katonda omuntu alina kulinnyibwako kintu kyonna ku mutwe kokyuka kati saba kakinvuddewo waliwo alinnya akyusiza eddoboozi tekirina kubaawo mu lubereberye nti okyo ofuna kwolesebwa na kumanya oba okufuna amaloboozi ntegereka bulungi nze nsobola obeera naawe soda nga twogera ku ssimu nga tunyumya kati ate amaloboozi bwe gatandika okujja gwe nembanga era okanya kugira naye nga nze mpolo naye okitegeera nga siriiwo kati nga togera nengamba naye twabadde ate twogera ne soda okitegeera nti bwe obwa Katonda we bwagalidde okunyumya naawe we bujjira singa obanga olina energy eyo ekonnekitinga ku bwo energy eyo ejjawa tuddayo mu kuvunnama nga tukuma akabaani kaffe siibula banange mbasiibula mu linnya ly'omutonzi saba mubeere bantu abeetoowaze abatambulira ku mateeka ga Katonda ataano agatali gali musumba Peter gajjo basomesako mu Bayibuli 10 aga Musa etteeka erisooka obugumiikiriza nabagamba etteeka eryo litambulirako akabonero linda era akabonero akakulu yerawunda abawutu saba kati buli wayogera linda musumba Peter buli wayogera linda bw'ona olinda ojja kufuna obudde obwawula amazima ku kituufu yensonga lwaki ebigambo ebiri mu Bayibuli ku bwa Katonda
byonna bya mazima naye ate temuli kituufu. Kati omuntu atuuka ddi okwawula amazima ku kituufu nga yeeyambisiza etteeka lya Katonda erisooka ery'okugumiikiriza n'akabonero kaalyo nti linda. Omuntu avuga omuvuzi w'ekidduka bw'atuuka ku roundabout bw'abanga tategedde ku butuufu lyakwata asobola okujjayo n'essimu n'akuba nti soda ntuuse wano ku nkulungu ekibuye kati nkwate liriwa naye ng'oli ku lawundi kwennyini kokola ki kuweetooloolera paka lwofune ki ettuufu. Kati musooke mubeere ku tteeka eryo mufune ekkubo ettuufu. Tugeraageranye aboogezi abajja okugira twawule ow'obwa Katonda ayogera ebituufu n'owa Katonda ayeeyita ayogera amazima. Ebyo bwe munaabitegeera ensi egenda kutunyumira. Kyekiri kye babagamba nti ekiri bafuula ab'eddembe galiba mazima naye ate ekiri bafuula amazima kye kituufu. Wama subscribing at Sinkano Olundi for now. Bye bye. Export TV to the world.